Eklezia Katolika nyiivu olw'ebikolwa Byettemu ebisukkiridde mu ggwanga lino ebireetedde abaana abakulu n'abato okuttibwa. Babadde akulembeddemu ekitambiro kya mmisa eky'amazuukira ga Yesu Kristo ku Lutikko e Lubaga, Ssabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Ssemogerere agambye nti omutawaana omwafiiridde abayizi ab'essomero erimu eggaba kabonero kabi nnyo eri eggwanga. Amayisa mangi agatulumbye mu nsi muno naddala mu kacce kano n'eggwanga lyaffe litoleziddwa agatwaliddemu abaana ab'eggaba bafudde bakyatukaabya kaakati bwana buto tekaategereza kutegeera nti kafa kwerwanako nkatunuulira akaso kaagala kalya buli omusajja yakalaze ekiso simanyi tekaayote kisobola kwerwanako kuba kamanyi nti agalera mukwano kwako yemize gye tulina buli wetunuulira omusajja oyo lino ye Kristoofu kitegeeza mu Kristo omanya nti yandibadde Ssemogerere olaba emize emikyamu gye tulimu emize egikondama n'empisa zaffe n'obuwangwa ekigenda gituyingirira mbasaba abagiguddemu tulimu kubalamula nakubamalirako busungu wabula tubawe ekitiibwa ekisaanidde. Ssabasumba era yennyamidde nnyo olw'enkozesa y'emitimbagano etali ya buvunaanyizibwa esukkiridde mu ggwanga lino ng'eno esinze kubaako bikolwa bya busibufu bwa mpisa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde mu Lutikko e Lubaga n'asaba obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazuukira bulowoozebweko nnyo mu ngeri enjawulo n'asaba amateeka amangi agali wano e Uganda gakoleko nti amateeka amangi Uganda geerina gakole. Mu Uganda amateeka agagasa mwegali ekizibu tegateekebwa mu nkola mu budde butuufu. Amateeka googerawo omuntu w'ayinza okuzimba oba obutazimba nju oba waawo atateekeddwa kuteeka mudaala weegali. Ekitongole ekirabuna inspectorate eky'enkiiko ezifuga ebibuga ekitongole ekyo kyetaaga okwongeramu amaanyi. Bwe balawuna ne basanga azimba mu lutobazi oba ateeka omudaala we gutakkirizibwa bamuyimirize embagirawo nga tannasaasaanya nsimbi ze. Gyensula eyo waliwo omusajja yali azimba mu lutobazi kumpi ne w'ensula awo tuyita n'enkubira abannema naye nga se baakumibwa na bammundu ne bajja nabo n'emmundu ne bamugobawo. Ekitongole ekirawuna katumulaba mu kibuga ebifo bingi ebyali ebyokusulamu oba Kololo, Goloobi, Nakasero bijjudde ebifo ebisanyukirwamu. Amateeka agafuga amaloboozi nago weegali bakugamba toleekaanya mizindaalo kusukka bipimo bino. Mu ngeri emu ku mukolo ogwo Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Oweekitiibwa John Kizito Muyingo yeebazizza nnyo bannaddiini olw'okuyambako amasomero n'amasinzizo okubunyisa enjiri mu bayizi ekibayambye okukuliramu eddiini. Ate minisita akola guno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Lumumba Kasule ku lwa gavumenti ya wakati yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okuwoma omutwe mu kulwanyisa Mukenenya ng'ayita mu misinde egy'amazaalibwa ge. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Moses Banja yagala gavumenti eggyeyo n'ag'ombuto enoonyereze ate n'okulwanyisa ebikolwa eby'okuyiwa omusaayi ebizimu okulabikira mu ggwanga lino. Omulabirizi Banja agambye nti ebikolwa ebiwulirwa mu mawulire eby'okuyiwa omusaayi byennyamiza nnyo so nga Yesu Kristo yamala okuguyiwa ku lwaffe. Agambye nti ku lunaku nga luno olw'okujaguza Pasika kisaanidde ebikolwa ebikyamu okulangirirwa nti bikomye era gavumenti agisabye yongere amaanyi mu kunoonyereza n'okunoonyereza ku bikolwa ebyo. Babadde yakulembeddemu okubuulira ku Lutikko ey'omutukuvu Paul Namirembe ku lunaku lwa Pasika. Omulabirizi Banja anokodde Byettemu eryakoleddwa ku baana abana mu bitundu eby'eggaba mu kifo ekiyitibwa Maranatha Christian Day Care Center n'omwana w'emyaka 12 yokka egy'obukulu mu bitundu by'e Buloba eyattiddwa naye mu ntiisa. Okulaba nga ebikolwa bino bikomekerezebwa ebikolwa by'obutemu. Gavumenti tube okulaba nga omukono gwayo gweyongera kugera mu maaso okulondoola abakola eby'obutemu ebyonoonye
eggwanga lyaffe lino tetumanyi lituukuta. Omulabirizi Banjere asabye abazadde bongere okubuulirira abaana baabwe n'okubateekateeka baleme okukemebwa n'okugwa mu butego bw'omulabe Sitaani. Abantu baffe bawambibwa battibwa mu ngeri y'obukambwe efaana bw'etyo. Tutunde nnyo abaana baffe, mbakubiriza tufube nnyo okulaba nga tubabuulirira oba tunaabasiba ku luuzi oba tunaakola tutya. Omubi atambula awuluguma ang'empologoma ng'anoonya ow'okulya. Ng'Obuganda bweteekerateekera amazaalibwa ga nnyinensi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi II ag'emyaka 71. Olukiiko oluteesiteesi n'enteekateeka zonna ez'emikolo gy'amazaalibwa ga Kabaka Kasozi Namuŋŋoona zongeddwamu amaanyi era alinze lwa 13 omwezi guno okujagulizaamu naye amazaalibwa ge. Olukiiko oluteekateeka emikolo gino bazzeemu okutuula ne bategeeza eggwanga we batuuse. Ssentebe w'olukiiko lw'amazaalibwa ga Beene Namuŋŋoona Reverend Father John Kibuuka Bosa agambye nti ebintu byonna okutwaliramu bitambula bulungi era buli kimu bakikolera mu budde. Ennaku kati tubalambale nga tuzibalira ku ngalo. Tutwala mukisa guno okukakasa Obuganda nti ddala enteekateeka ziri mu jjiya zitambula bulungi era nga watali kubuusabuusa. Ennaku z'omwezi 13 ekibanyi kijja kugwa n'amenvu. Nga twaniriza ku lutikko wane Namuŋŋoona ku lutikko y'omutukuvu Nikolaos nga twaniriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tutwala mukisa guno okwowoola kubanga emikolo gyonna gye tutegeka tugaginyuma abantu naye ate ogwa Ssaabasajja abantu bandibadde basaale nnyo. Omubaka wa Paalamenti wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo bw'ati akunze enzikiriza zonna okubeerawo e Namuŋŋoona ku mikolo gino egy'ekitiibwa. Mu kalenda yaffe gye tugoberera ate n'amazaalibwa ga Ssaabasajja laba bwe gajja ne gakwatagana awamu mu mwaka guno ogw'2026 ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna. N'olwekyo tuli basanyufu nnyo. Tukunga Obuganda bwonna, tukunga Uganda yonna, tukunga enzikiriza zonna ng'ennaku z'omwezi 13 tubeere wane Namuŋŋoona kubanga y'entabiro y'ensi. Nga tukyali mu kusinza okwa Pasika ku Ekereziya ya Yezu Kabaka mu Kampala, ekitambiro kya Mmisa kikulembeddwa Vicar General w'essaza ekkulu ery'e Kampala owookubiri Monsignor Gerald Kalumba. Yeeraliikiridde olwa bannayuganda abalina emitima egijjuddeko egyeyongedde. Monsignor Kalumba agambye nti akimanyi nti abakozi b'ebikolobero tebasobola kuggwaawo naye ekimalamu era ekiruma ennyo kwe kubanga ate ababatize mu linnya lya Kristo be bakulemberamu okukola ebikolwa ebino ebyekko. Abo abeebuuliridde ku bulamu bwaffe ebikolobero mu nsi tebijja kuggwaawo ate ebimu nga bikolebwa ffe ababatize kya mukisa mubi naye ensi bwetyo yo bwetambudde Omukama era kyekyamuleeta atuzzeemu tusaasira abo abatuuseeko abatuusiddwako obulabe obw'enjawulo naddala ate mu biseera bino ddala kyekyasinza okukanga eggwanga lyaffe eky'omuntu eyagenze n'atemula obwana obuto obutalina kyebutegeera nakyebumanyi n'abusanjagasanjaga kya mukisa mubi kya nnaku. Vicar General bw'atyo mu ngeri y'emu agambye nti okusoomozebwa bannayuganda kwe bayitamu kutegereka bulungi nnyo wabula kutandika na kukozesa bitamiiza n'ebiragalagala ebitadde abantu mu mbeera etategeerekeka. Abakristu ababeera ensambya bawanjagidde Ekereziya okubataasa ku babbi b'ettaka abasusse mu kitundu ekyo abasuza ku tebuukye. Bakulembeddwa mu Ssabakristo wa St. Peter's Catholic Parish Nsambya Ssentongo Charles basinzidde mu kitambiro kya Mmisa ekya Pasika ekiyindiridde mu Ekereziya y'omutukuvu Peetero Ensambya ne basaba Monsignor Charles Kasibante okutuusa obubaka bwabwe ewa Ssabasumba. Nsambya ng'ekyalo era ng'ekisomesa zooni ezimu obubondo mu busenguddwa ekulaba nti Ekereziya gye bujja ekiba kiyongedde okugenda mu maaso bwe batyo zooni ezimu zisengulwa obubondo mu busengulwa Ekereziya ejja kusigalirawo nga n'Abakristu tebakyajja mu mmisa. Ensonga ey'okubiri amasomero agali mu Nsambya bantumye nebaza amasomero ag'Ekereziya agali mu Nsambya. Abakristu baŋŋambye nti amasomero ago nti ebisale by'amasomero byekanamye
ate ng'amasomero ga kikatuliki wano ewaffe osanga enamba eri masomero agaffe agali wano ng'abaana bava bweru wa Nsambya. Abatuuze bagambye nti Nsambya hospital ekola bulungi emirimu gyayo, saavisi zaabwe nnungi nnyo tezisanika mu Uganda wonna. Naye ne bagamba nti abamu batandise okugundira mu mayumba olw'ebisale eby'eddagala ebikoze ki ebyekanamye. Akulembeddemu okuyimba ekitambiro kya mmisa ya Pasika mwekereze mutukuvu Peter Nsambya Musenyo Charles Kasibante asabye abakristo obutaggwaamu ssuubi kubanga Yesu Kristo azuukidde leero era agenda kubalwanirira. Ensi gye tulimu egenze nnyo mu bikolwa ebitali bya Katonda, obubbi, obutemu, okunyaga, okulimba, obukumpanya, obutali bwesimbu. Ate oboolyawo n'abamu ne basanga nga kibakolera. Naye twegendereze nnyo. Yesu agamba nti amazima gali bafuula baddembe. Abakola ebyo ebitali bya Katonda tebalina mirembe era tebatereera. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Buli muntu alina eddembe okusomesa omwana w'olulimi oluzaaliranwa nga munnamateeka James Nkuubi bw'annyonnyola. Ddembe lyo okusomesebwa oba okusomesa olulimi oluzaaliranwa ng'ekimu ku byoleka ebyobuwangwa by'okkiririzaamu. Ekyokulabirako nga mu Buganda omwana wa ddembe oba omuzadde wa ddembe okusomesa omwana olulimi Oluganda n'ebisoko byonna ebibirimu ng'amunnyikiza mu nkuza eyo oba ey'obuwangwa gy'aba ayagala omwana oyo kuliremu. Poliisi mu disitulikiti y'Empigi ekutte abazigu abamenya amayumba ne banyaga ensimbi z'abantu abeegattira mu bibiina by'obwegassi ne bakuulita nazo. Abeegassi bano abanyagiddwa beegattira mu kibiina ekya CBS Peosa ekyatwekembe CMSB kinaakukka ekisangibwa e Lwajja Bukemba mu ggombolola y'ekituntu mu disitulikiti y'Empigi n'ekibiina ekirala kiyitibwa Basooka Kwavula mu kitundu kyekimu. Nalugo Josephine omuwandiisi w'ekibiina ekya Basooka Kwavula agambye nti obumenyi bw'amateeka buyitiridde nnyo mu bitundu byabwe. Omukyala bwe yakomyewo n'atuula mu ddiiro nga tamanyi bifa mu kisenge n'ayonsa omwana bwe yamutadde wansi n'ayingira ali mu kisenge n'alaba ennyumba nga bagikubyemu ekituli n'akuba omulanga n'akuba nnyo enduulu n'atandika okukaaba n'atukubira amasimu ne tukuŋŋaana. Kakati bwe twakuŋŋaanye ne tutandika okunoonyereza ne tukubira bamemba bannaffe ne bakuŋŋaana ne wabaako omukyala eyatugambye nti nze nalabye abavubuka babiri nga bakutte ebikutiya nga mulimu ebintu bigenda bikola kopo kati awo naffe twatandikidde omuyiggo. Mu ngeri emu abatuuze abanyagiddwa bawanjagidde ebitongole ebikuumaddembe bayambeko binoonyereza abamenyi b'amateeka bano. Endi baagibomodde ne bajjamu ebbokisi zaffe. Akati tutandika okugezaako okunoonyereza nti tufunayo ko abazira kisa basobola okutugamba nti tulina mbe twalabyeko. Tutandika okunoonyereza ne tukwata abantu abo abaali bateeberezebwa. Mu kiseera kino kitegerekese nti poliisi akakwatayo abantu 5 abagambibwa nti bamanyi ku bubbi buno. Ebisingawo tunaabibatuusaako. Ng'ensi yonna ejaguza olwa Pasika, obwakyabazinga bwa Busoga busabye bannayuganda okubeera obumu ate n'okwewala ebikolwa byonna ebinyiiza omutonzi. Mubaka bw'amazuukira ga Yesu Kristo kyabazinga bwa Busoga Gabula Nadiopo kunaagambye nti kino kye kiseera eky'okwezza obujja okukomya enjawukana ate n'okukolera awamu ebibazimba. Minisita w'ebyobulambuzi mu gavumenti ya Kyabazinga ow'ekitiisa Namutamba Helen akubiriza bannayuganda obutamalira ssente ze balina mu bya savana okudigida wabula bategeere nti akadde konna bakuzaayo abaana mu ssomero ng'ensimbi zeetaagisa. Bw'atyo Namutamba agambye nti beeyambisa eggandalo lino balambuleko ebifo bya Busoga ebisikiriza abalambuzi babeeko n'ebipya bye bayiga. Ndi kusaba abantu baife ti mwekuume bulungi mujaganye nga we munumirwa emirembe eja gavumenti ya NRM gye yataawo n'okwebaza abakristaayo abavaayo mu bungi balonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abakulembeze baife mubona mwawa obululu. Ntwala omukisa guno okusaba abantu baife nga muli kusanuka mukyalire ku tourism sites.
ate mu kusaba okujaguza amazuukira ga Kristo mu kanisa y'omutukuvu Yokaana erw'ebitakuli mu disitulikiti y'e Ssembabule, omusumba Reverend Yona Byakatonda akubiriza abakkiriza okutambula n'essuubi mu bulamu ate n'okubeera abanywevu mu kukkiriza kubanga ebikaluubiriza obulamu ebizito nti Mukama abisobola. Mu kusaba kuno omwami wa Kabaka atwala ggombolola ya musaale lw'ebitakuli Wirekagga asomedde abakristaayo obubaka bwa Beene bwe yasiimye okuwa abantu be ku lunaku olw'amazuukira. Bw'atyo Reverend Yona Byakatonda abagambye era n'akikkaatiriza tibabeere n'essuubi. Twebaza Katonda eyabiringisa ejjinja lwaki abakristaayo Katonda tubeere tuyiringise ejjinja eriri mu ffe mu mitima gyaffe, tuyiringise ejjinja ery'obukyayi, tuyiringise ejjinja ery'efubiti, tuyise ejjinja ery'obwenzi, tuyise ejjinja ery'ettima n'obutaagaliza nga tulaba nga ebikolwa ebyo bikyaka mu ggwanga lyaffe muno mu Uganda abantu